Kakati buli wabeera mu mbeera ng'ekusanyusa nnyo, you are so excited, beera ku Mukama, kubanga excitement bw'ejja nnyingi oluusi wabeerawo okuwaba, naye Mukama ayagala whether it's excitement, whether it's bad, just concentrate on God. Mukama ayagala tubeere nga tuli focused mu mbeera enzibu. Ebirowoozo byo sigambye nti oyina kubeera nti weekako okubeera mu ssanyu, naye Mukama agamba nti byonna mu kukkiriza ayagala tubibale okubeera essanyu, kubanga okukkiriza tukimanyi bulungi nti mu Baibulaniya 11 agamba nti okukkiriza kwe kuleeta ekyo ekisuubirwa nga tokirabawo naye ng'ate okisuubira. Okwo kwe kukkiriza. Kaakati eno embeera gye tulimu gy'obeeramu ey'obulumi ogitambuza na kukkiriza. Kati Katonda kyava kuwa ekyawandiikibwa ekigamba nti count it joy in everything. Ye Dawudi kyava gamba mu Zabbuli 3:8 olusooka nti nze neebazanga Mukama mu biro byonna, mu biro eby'ennaku. Era kyova olaba nti no Dawudi, Katonda yasanyukira nnyo Dawudi olw'okubanga Katonda yamanya, Dawudi yamanya embeera za Katonda. Kati Mukama kyayagala ffe abaagalwa be bayise for a purpose tumanye embeera ze, tumanye nti bwe wabeerawo embeera nga nzibu nnyo gy'oyitamu ng'ogiraba nzibu, agamba mwebaze bwebaza. Oyinza okubeera nga waliwo by'oyiseemu, oba nga oyiyiddwa, you are so disappointed, oba emirimu giweddewo, oba ofiiriddwa twakyogeddeko, oba maka, oba emikwano gikuyiye. The Bible says count it joy. Agamba tosobola kuwangula bubi lwa bubi, naye osobola okuwangula obubi olw'obulungi. Wali olabyeko omuntu nga akunyigiriza naye ate gwe n'omwebaza bwebaza? Ntero kigamba nti kibeera ng'ekyokukiina, naye ate mu kwebaza oba kaŋŋambe nti obanga embeera ekutuuseko omuntu n'akuyisa bubi, naye mu mbeera eyo n'ogyataakingirawo n'omugamba munnaaye nkusonyiye. Nga Yesu bwe yali ku musaalaba yali mu bulumi, n'agamba kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola, yali mu bulumi. Jesus took a step of faith to forgive. Kakati Katonda ayagala otusikayo eri tubeere n'embala ye, tutambule nga ne bwe kibeera ekibi kibale okubeera essanyu. Kyagambye mu Baluumi 8:28 nti byonna yabikolera wamu olw'obulungi eri abo be yayita, nti ne bwe kibeera nnaku tukibale okubeera essanyu. Omanyi lwaki? Nabadde ngamba owooluganda nti nkubuulire, kati ye maama Katonda yalabye ebiseera bye nga byakoze eki byatuuse. Maama yakoze omulimu gwe babadde bamwogerako. Ono Maama Daniel Sewankambo nga mukyala abadde mukozi, nga mukyala abadde mufubi, nga mufubi alabirira famire ye. Bayibuli gweyogerako omukyala mu ngero 3 nti talera ngalo, tatuula mu nju, naye omukyala atindigga eŋŋendo n'agenda anoonye ekyokulya, anoonyeza abaana be ekyokulya. Njagala nnyo okubeera omukyala oyo omufubi, omukozi, atalera ngalo. Bayibuli emwogerako negamba nti n'omwami we amanyi okugamba nti abakyala bangi naye gwe obasinga. Ate Bayibuli eyogerera mu Zabbuli mu ngero 3 nti n'abaana be bagamba nti maama oli wa mukisa. Kati ono oyo mukyala twabadde mu memorial service naye nga nzizamu olugana amaanyi ne mugamba nti Katonda eno embeera bw'etuukawo bw'eti tulina okutuuka ne tukkiriza ne tugamba Mukama erinnya lyo lyebazibwe, weebala emyaka gy'owadde ku maama ono. Era nzijukira nga ngamba Mukama natuuka ne nzikiriza nga sikyalinawo choice, kubanga this is the Almighty God. He has seen that this man of God has done the work. The man did the work and God appreciated and said, hey Benon Kawala, this is your time. Kati nga Katonda ayagala abeere naye ng'agamba nti okoze emirimu. Kati nabadde ngamba oluganda nti until we accept that God is the Almighty God, He has done it, it is well, it is well. Kwegamba ne mugamba nti bw'otuuka ku kukkiriza n'ogamba Mukama kino gw'okikoze, oli w'amaanyi, oli mulungi Mukama, nkwebaza era naakwesiganga. Manyi ne kaakati Mukama wooli nti gw'ompanirira. Mukama mpa amaanyi nyongera okukkiriza kubanga oli mulungi. Yadde maama wange agenze nga mbadde mwagala nnyo, naye Mukama mmanyi nti gwe muyinza w'ebintu byonna. Ye Yobu yagamba nti erinnya lya Mukama likole ki? Lyebazibwe. Kyenvudde mbagamba that is a step of faith. Thanking God in the situation, in bad situations. How we handle things matters a lot.
It brings back our joy. It brings peace. We have to walk in peace for us to overcome. We need joy. We always learn that the joy of the Lord is our strength. Now, bwe bizibu bwe binajja, ero essanyu lyo terigenze, okimanyi nti essanyu maanyi, bw'obulwa amaanyi, bw'obulwa essanyu obuliddwa amaanyi. Kakati situation ezze, olwo obulamu bwo bukomye, gamba Mukama naakwebaza. Ekyo kyokka Katonda kyayagala, okumukkiririzamu nti ye nannyini buyinza, yawa obulamu ate yabujjawo. Ye yatutonda ate era amanye ebiro byaffe n'ebiseera. Kasita omuntu atuuse ekiseera kye era tuyimba oluyimba nti akoze eki, amaze emirimu gye. Njagala okuzzaamu amaanyi. Waviibiddwako omwagalwawo. Naye yogera ne Mukama omwebaze. Omugambe Mukama, sikwebaza lwakubanga nti nzijudde essanyu nti omwagalwa wange yagenze, naye nkwebaza kubanga ate gwe Katonda akola ki? Awa obulamu. Nsiima olw'obulamu bwe wawadde maama wange. Nsiima ekiseera ky'omukuumye ate n'omuwa amaanyi n'atulabirira. Nsiima ekiseera ky'okuumye muganda wange, ngamba gwe yaviibiddwako mugandawo. Naye n'omanya nti Katonda buli kiseera ayagala nnyo ne tubeera nga tukola ki? Nga tumusiima. Katonda gwe tulina ye Katonda ow'obujja, ye ayagala nnyo attention. Ne mu kufiirwa Katonda ayagala osigale ng'omwagala, ng'okkiriza nti ye byonna yabifuga, yabikola, yawa, yajjawo, yatuwa omukisa. Omutawaana we gubeera kwe kubeera ng'osanyuka nnyo, ensimbi zijja n'omwerabira. Naye mu kulaba essanyu Katonda beera ng'omusinza. Ne mu nnaku Mukama musinza, omugambe nze mmanyi nti kino kyonna ekizze lwakigendererwa. Mwoli muli. Kasita Katonda omugamba nti nkumanyi wooli, nga bwe wagamba nti onoobeerangawo, you are my refuge in times of trouble. Ye Katonda ng'abikyusiriza wamu olw'obulungi eri abo abamwagala. Baluumi 8:28. Olaba ekibalo bwe kijja, kuno kwe kubala luli kwe nabagambako nti Katonda ye wabyakubala ng'abalirira. Kati gwe kasita okkiriza, kubanga teriyo omuntu afa ku bubwe. Bayibuli ekyogera nti tewaliwo afa ku bubwe ate tewaliwo abeera mulamu ku bubwe. Naye kiri eri gwe okutekenga a step of faith, ogamba nti Mukama weewaawo, it is well, it is well with my soul. Katonda n'agamba ogambye otya mu bulumi buno bw'olimu, ku maama wo gw'obadde oyagala? Katonda muli aba reasoning n'akulaba n'agamba ntegedde nti ontegeera bulungi. Ntegedde nti okiraba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Kakati Mukama kyakola mu mbeera eyo, ayintavininga n'aleeta ekisa mu masekkati, n'aleeta essanyu. N'owulira nga Katonda akusibye ekimyu kyotalaba. Katonda akusiba ekimyu n'akunyweza. Kyova olaba nti abantu abajja abasinga mu nnyimbe, omuntu ajja n'akulaba ng'oluusi tokaaba. Abantu bamanyiridde nnyo okugamba nti gwakaaba gw'oli mu bulumi obungi. Omuntu ayinza okugamba lwaki tokaaba? Kaaba. Yes, nkaaba. Bw'okukaaba bwe kujja nkaaba, okusinza bwe kujja nsinza, essanyu bwe lijja nsanyuka, kubanga Katonda omulamu ali nange. Bannaye omuntu asinza Katonda abeera acommunicatinga na Katonda buli kiseera. Era njagala okuzzaamu amaanyi gwe ampuliriza nti Katonda byonna byonna abikolera wamu olw'obulungi eri abamwesiga. Nalaba nti mu situation Katonda yampa essanyu, yali mpatya. Nakkiriza ne ngamba Mukama nkwebaza kubanga omuweerezaawo omukozesezza kino ekiseera ate omututte mu kiseera. Naye Bayibuli egamba nti baba bagenze naye ng'ebikolwa byabwe bikoze eki? Bigenze nabo. Kakati wano wenkuddirizaamu amaanyi nti oli ku nsi wano, naye weetaaga okwenjooyinga ensi, naye ate era weetaaga okumanya embeera engeri gy'ozikwatamu, engeri gy'okwatamu obulamu bwo, engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo, engeri gye weerespectingamu, embeera bwe gy'ogikwata otya. Eriyo embeera ezijja ng'ekunyiiza. Abantu abamu kye bakozesa nti embeera yanzigyeko waya, ng'ekunyiiza. Oli ku mirimu owange ogenda kumalawo ekizimbe kyonna. How you handle yourself will bring joy in your life, will bring peace. We will never overcome evil by evil, but evil by good. Tosobola kuwangula bubi lwa bubi, naye obubi olw'obulungi. Kakati nga nzingazingako muganda wange, njagala okuzzaamu amaanyi. Situation ki gy'oyitamu? Situation gy'oyitamu sooka weebaze Katonda. Amaaso go gajje ku situation, ku mbeera. Amaaso go gatunuulize Katonda. Sinza Katonda omugambe gwe muyinza w'ebintu byonna, nze manyini embeera ogimpisaamu. Ojja kwewuunya Katonda engeri gy'azingazinga ebintu, olabe nga Katonda akuwa amaanyi, ng'akuwa obusobozi, ng'akuwa amagezi, ng'akuwa steps, ng'akuwa obuddukiro.
ng'akwanguyizaako ogenda okulaba ng'ofuna bamalayika awo abakuyamba ng'ebintu byanguwa. Neebaza nnyo Mukama mwebala okuwuliriza era mweyongera okuwuliriza. Bw'ofuna messages zino zongereyo ziyambye abantu. How you handle the situation tujja kwongerako. Next Monday tujja kubeera wano. Amannya gange Mary Kawaala. Mukama abawe omukisa. Amen.